kubanga nafa. Omuntu asinga okutweralikira naddala okuneeralikira nze ne bannange benkulembera yananyini muntu zawano bw'oba olwanagana naye oba omuvuganya oba ovuganya UPDF oba ovuganya Bank of Uganda oba ovuganya police oba ovuganya abayimbi bonna baguze oba ovuganya abapolitician bonna nga mutwaliddemu n'abopposition abasinga oba bagamba opposition naye waggulu eyo waliyo Katonda. Buli kisoboka kikoleddwa okulaba nga batukrashinga nga batumalawo nga batukakanya nga batusirisa. Tukyayimiridde wano kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Bafubye okukozesa amawulire n'ezi radio ne TV zonna kuba be bazikontrolinga batusiiga ekifaananyi ekisingayo obubi. Emyaka 5 egiyise batuyise buli kimu, batuyise abali b'abafu, batuyise abali b'ebisiyaga, batuyise buli kimu ky'owulira, naye tukyali wano tukyawagulwa kubanga waggulu eyo waliyo. Bakozeseza Parliament okuyisa amateeka aganyigiriza nga batagetinga gurupu y'abantu emu. Bayisiza amateeka ogezaako okulemesa abantu mu kkooti y'amagye mu bumenyi bw'amateeka ekitabangawo ne batyobola ne kkooti ensukulumu. Bakutte bannaffe bonna Waiswa ali mukomera, Edi Mutwe ali mukomera, Akireo ali mukomera, Bobi Yanga ali mukomera. Osane bamateeka bamazeyo emyaka 5 nga batagetinga bamekinga sure banneetolola batuuke ku Kyagulanyi naye bamukabe. Ndi wano olwaleero nina nominating ekya kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Balabye bye tusobodde okukola mu myaka egitawera 5 ebyabalemu okukola myaka 4 nga we walina ekitebe kyaffe kino ne basala buli kujju ne batuza mu bumenyi bw'amateeka ne batujjako ssente ze tulina okukozesa emirimu. Tumaze emyezi gisukka mu 5 nga tetufuna ssente ze tulina kufuna mu mateeka naye tukyagenda mu maaso tukyali b'amaanyi kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Mu buswavu obw'ekitalo bakozeseza mwami by'Abakama. Twasooka okutwalayo emikono ne tubeera nga tukubira akakiiko k'ebyokulonda katubuulire ki ekiddako nga basirikise beefudde banampulira zibi. Wabadde wabulayo essaawa busaawa ne bagamba emikono gye tulina tegimala, ne bagamba districts ezeewala gye tutalina mikono nga mutuufu tolina bw'osobola kikola. Mwalabye zibaasi eziyingirawo zibeeyo zibeeri ne bajano nga balese emikono balese n'ebigere kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Byonna babikoze baguze abantu, baguze abakulembeze bemu ekitiibwa, bagenze mu ghetto zonna basanze abaana abanyigirizibwa, babatiisiza abamu babataddeko emisango, babaguliridde bagende bakuwa abantu beebulunguludde ekitebe kyaffe. Bafubye okukozesa buli kimu tutiisatiisa tulemesa, naye tuli wano, tuli strong, tuli b'amaanyi, twekyagize era tugenda nominatinga kubanga waggulu eyo waliyo Katonda. Kati kambabuuzemu abali wano n'abo abatulaba ku mutimbagano, bw'aba Katonda atususiza ebyo byonna omwaka otakitagenda tutuusa ku buwanguzi. Katonda bw'abanga ali naffe ani gw'ogamba nti agenda tulemesa? Oyo Museveni y'ani oyo namukadde? Ekyo Katonda byatuyisizaamu oba okyalina okubuusabuusa nti tujja kutuuka gye tulaga. Njagala otunule gye tuvudde. Gye tuvudde ewasinga obuzibu tuli wano ate tukyali b'amaanyi ate tugenda mu maaso. Ako ke kaba akabonero akakulaga nti tugenda kutuuka gye tulaga nga Katonda ye mubezi waffe. Kati tuli wano olunaku lwaleero basemeranya. Tweba Katonda, twebaza mwena mikwano gyaffe, twebaza abatuwagira mu lwatu ne mu kyama, naye tuli wano olunaku lwaleero. Tusanyuka, tujaguza, tukuba engalo, tusaakanya, tuyimba ennyimba, tukungubagira bannaffe bonna abatasobodde kutuuka wano olwaleero, naye ffe tuli wano olwaleero. Bannaffe bangi bali mu makomera naye ffe tuli wano olunaku lwaleero. Bangi babuzibwawo tetumanyi gye bali naye ffe tuli wano olunaku lwaleero. Kitegeeza ki? Nti Katonda ffe beyasaako omukono okutwala eno fight mu maaso olwaffe, kulwabo abaliwo ne kulwabo abalijja. Kati olunaku lw'enkya
olunaku lw'enkya Museveni tujja Jabakama tujja mwenna abatuli mu kkubo tujja olwedde nammwe kennyini wadde mutulwanyisa mumanyi nti tuli wano kubanga tuliko omukono gwa Katonda ebyawandiikibwa bigamba touch not the anointed of the Lord. Guno omulimu gwe tukola si gwaffe, tetugukola kubanga twagala. Ku ffenna tewali yawandiikibwa bbaluwa kujja wano, tewali gwe twakubira simu, nange tebankubira simu nali awo nga kintisse nga sibira wano. Ekitegeeza tuli wano lw'amaanyi ga Katonda era tugenda kutuuka gye tugenda okutuuka mu maanyi ga Katonda. Kati olunaku lw'enkya gamba munno nti olunaku lw'enkya agenda kunomineetinga. Gamba munno nti emikono gyaweze. Gamba munno nti ne ssente zasasuddwa. Gamba munno nti Jabakama newankubadde kijjamu kalubiza naye kyatula mu kamwa ti Kyagulanyi ali nominated era agenda ku ballot paper. Naye nga bwe tubadde tubagamba kano akalulu bakayita protest vote. Kano akalulu bakayita protest vote. Kano akalulu bakayita protest vote. Kalulu kakola ki? Kakwekalakaasa. Kano kalulu kakola ki? Kakwekalakaasa. Oli babagaana okusanyuka naye nga bw'olina essanyu ly'omutima weekalakase ng'omwenya takirinako buyinza. Omuwandiisi omu yagamba if somebody is trying to stop you from being free, all you have to do is to be so free that your mere existence becomes a sign of defiance. N'okubanga we muli okwo kwekalakaasa, okubanga kyali balamu kwekalakaasa. Naye olunaku lw'enkya basebe ne banyabo eno bagita protest vote. Tugenda okwewandiisa. Njagala okubasaba mwenna abasobola. Museveni olunaku lwaleero abadde Kololo. Mulabye nga bayisa ebivulu mu nguudo zonna nga tewali abakwatako. Mulabye nga batambula tewali abakwatako. Tewali wa poliisi akwata ku muntu. Tewali musirikale akwata ku muntu. Tumanyi nti beetegese okukola buli kika ky'effujjo. Nsaba muveeyo nga muli bantu balamu. Kamera z'ensi yonna zigenda kuba zitunudde Uganda. Muveeyo mu mirembe, muveeyo mu mpisa, muveeyo mu buntubulamu, mutambule mu kitiibwa. Abasobola mugenda teete kubanga gye tugenda okubaweera meseji enkulu. Njagala okubasaba Bannayuganda mukkirize kino kibabuulire. Wadde tuli National Unity Platform ate nga mbadde nga mbagamba iffe tetuli kibiina kya bufuzi wadde tulina ekibiina ky'ebyobufuzi. Kaakati olunaku lw'enkya baganda bange baagalwa aba NUP, enkya si lunaku lwa NUP. Enkya si lunaku lwa NUP, enkya lunaku lwa Uganda. Enkya lunaku lwaki? Enkya lunaku lwaki? Njagala okubasaba buli asobola funa bendera ya Uganda obeere nayo. Oba nnene oba ntono, njagala okusaba funa bendera ya Uganda obeere nayo. Abagenda okujja nateete ku lwale yaffe nsaba buli asobola oba okutte katono oba okutte nnene nebeera ne bendera ya Uganda. Bw'atasobodde kujja giteeke ku takisi yo, giteeke ku bodaboda yo, giteeke ku kizimbe kyo, giteeke ku bizinesi yo. Ffenna tusobole okugata omwoyo ng'omwoyo gumu gwaki? Gwa Uganda. Guno omulimu gwe tugenda okukola mulimu gwa Uganda. Tugenda kulwanira Uganda nga mulimu n'abapoliisi abo, mulimu n'abasirikale. Tugenda kulwanira abo abaana baboda be babonyabonya. Tugenda kulwanira abaana ba ghetto be bawa omutwalo bagende ate balwanyisa babalwanira. Tugenda kulwanira buli omu basebo ne banyabo. Njagala mukwate bendera ya Uganda ng'akabonero akalaga nti mwewaddeyo okulwanira ensi yammwe. Njagala mukwatire akabonero ka Uganda ng'akabonero akalaga nti tulwanira si kyaffe wabula kya buli omu. Twelwanira nabo tubalwanirira. Nsaba buli omu gy'ali
ajaganye kuba olunaku lw'enkya tugenda kuba tusembudde ate ekigere eky'amaanyi ekitutwala ku missoni ey'okwenunula. Tewali kikolobera kujaguza enkya. N'abo abatagenda kusobola kutuuka Nateete, oba oli Kawempe, oba oli Bwayise, oba oli Gomba, oba oli Mukono, oba oli Ntebe, oba oli Gayaza, mukole pate, mukole ngoma, mujaguze, muyimbe, musakanye, mugambe abantu tusimbudde ng'olunaku lw'enkya. Njagala okubasaba mubeere baddembe, kubanga waliwo abamenyi b'amateeka abagenda okujja nga bambadde yunifoomu zaffe eza poliisi, ez'amagye. Bapangisiza dde abayaaye mwabalabye, bajja batuyingiremu bagalokole fujjo. Bagenda kugezaako okukola buli kyambyone kyonna kyonna. Baganda bange nsaba mukuume empisa, naye nga temutya. Nsaba mukuume empisa. Mukana akalulu ensi yeetegese okututunuulira. Era beddala abakyamu be baani. Okulonda kuno tekugenda okusalawo tekujja kubeera ku lunaku lwa kulonda kwokka. Nedda kugenda kubeera okutandika n'enkya okumala emyezi 3. Alina obusungu njagala obusiibe, alina okutya njagala okusiibe, alina akatengo njagala okasiibe. Ogamba abeewammwe tetusimbudde tukomawo na birimba. Olunaku lwakya basebo ne bannyabo kankendeze ku bigambo byange ebyolwaleero. Mbebaza nnyo Katonda. Njagala obakakasa nti kino kye tuliko si kinyumu, tugenda kuwangula. Tobolaba batidde dda. Lubongo yakibagambyeko titwalye Senego ng'abavubuka bonna balese gurupu z'abayimbi, balese gurupu z'abakyala, balese gurupu z'abanaddiini. Waliwo pulezidenti omu gwe bayita Macky Sall ng'agezaako okukakasa eggwanga tebisobola kukyuka. Pulezidenti aliko olwaleero yali mukomera, muvubuka kyali waffe ne ttiimu ye yonna baali mukomera. Naye njagala okubategeeza baganda bange waggulu eyo waliyo Katonda. Ate Katonda tayimirirangako na mulyazaamaanyi. Njagala ng'okukatiiza ebigambo ebyogeddwa wano kikana akalulu tukayingiramu n'ebintu bibiri. Kubanga ne betulwanagana nabo bayingira mu kalulu kano n'ebintu bibiri. Museveni ne banne bagenda okuyingira mu kalulu kano n'ebintu bibiri. Hate and fear. Bayingira mu kalulu kano n'obukyayi. Bayingira mu kalulu kano n'okutya. Baganda bange nsaba tuyingire mu kalulu kano n'ebintu bibiri. Njagala tuyingire mu kalulu kano n'okukkiriza nti kisoboka era kigenda kubeerawo. Njagala tuyingire mu kalulu kano n'essuubi nti kisoboka era kigenda kubeerawo. Mwebale nnyo kumpuliriza, Mukama bampeera omukisa. Mbeesunze nnyo e Nateete, mugambe abaana bonna twesange e Nateete. Jangu ne bendera y'okubimba ng'ogiwuula ng'ogamba tugenda mu Uganda empya, Uganda ey'okweyagala. Mwebale ddala, Mukama bampeera omukisa.